ti omukwano gw'obuwuluguluma ze gunnumye ne gubanga emmere etayidde mulinde kyendabinze nange kambite leka nkuba ebidongo nga bwenfuna lupiya ate gwe gw'oyagala lowooza mulala nobeera mu nsi eno ng'ekitagasa omwana weeroweero yanjabulidde ze neefuna ekirwadde katono nzikeekaganga anti laavu yeewala nti weeruma weekube mutima tuleme okuswala neebuuza eyakutwala nno omwoyo ate gwe n'otaswala munnange ze nkooye okulya ebiwoomu obwomu kabite wange komawo ddeeka. Njagadde waliwo wali wetugendera ku kigambo transport. Transport. Owalimbawo oti? Nagamba nti buli kadde mmenya amavi nga nsaba omutonzi anfunira omukuuma ate oba gwe nali nnina owange ze yandeka wano n'apaala n'abalenzi buli kadde ambuzaabuza ddi yanzija nkya mulini neebuuza yalinnya ku nfudu amasimu n'akuba mbu sirina zindeeta lwokwagala okungi nenziteekako kati nnyabo mbikooye kuba sirina bbanka ate gwe munnange onootomerawa manija ddeewo mbuuza kiri kityeruddeeyo ku kyabakyalo okukulira transport basebo ne bannyabo erinnya nze Mulinde Abbas balamusizzaako nnyo nnyini ddala mwebale kutugoberera mwebale kutulaba bwa Kawoko Kyaziiza mu disitulikiti y'e Bukomansimbi namwe Masaka. Kawoko nze mbadde manyi Kawoko ono w'e Nakaseke. Kawoko Kyaziiza kati waffe tulinayo Kawoko Butenga ne Kawoko Kyaziiza. So tuteekako Kyaziiza okwawula eri e Butenga biriraanaganya oba waliwo distance weeri abakadde bange gye bali omwami Senjako Muhammadu n'omukyala Najjuka Specials. So kyokuyimba kino nkimazeemu ebbanga ttono nnyo nakakimalamu omwaka guno gwakuna. Yes. Ki ekyasinga okubanga kikusikiriza okubanga oyingira ekisa ky'okuyimba? Ekyansikiriza okuyimba olw'ensonga nti ekisookera ddala talenti njirina oba obufunze nti ngyewulira muli ne ŋŋamba nedda kyenneewulira kyendi lwaki sikiraga ensi nange ne neegatta ku bannange abaliyo pati gye nagamba ti ogenda n'omiisinga kale ku muntu naawe n'omukoonako oyo ajja akulabeko laba ate bwakakutema nti nze nalwaddemu kuba omulala nandize naye transpoti bw'omuteekako ng'oyo oba mumegeta abasajja tulabye tebyomukwana bange kambite kubanga bannange bannumya omutwe essaawa entuufu wendifuna njamu muga Katonda nze ndifuna emirembe. Luyimba ki olwakuleeta mu kisaawe kino ekyakadongokamu? Oluyimba olwandeeta nalutuuma Binyuma. Ti okwagalayagala binyuma lwa laavu ne lumpeesa management. Binyuma lutambula lutya? Ti ntuuse n'oluyimba lwe nasuubiza ng'owammwe leka mbawe emboozi omukadde n'omutiini kati sembera ze mutuufu nsooto wange maaso gattawaaza gwe nasiima y'omwana eyandaga ekwano Katonda lugaba oyo gwe yaleeta yo gaali gye nnyine wange mwana muwala aliko ekitumbwe ani ndabiika yeesanyusa ekyana kyabaza fuleemu y'omulembe anaakirabako atenda anaamukwatako ziri musanga ze ndimumalirako amaanyi obukuumi bwenfunye nnyina okukuuma okusinga n'ayina emmundu ti okwagala ayagala Binyuma mu butuufu obeera ng'alumbiddwa emmando ey'ekika beebi kankuwa omukwano genterekedde ebbanga mulongo wange omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design
design, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka. Tyagunde gunde magulu nyondo, maaso moji wendi gwanzo oligwa, zibula atudde abaganda bagera, likaana kambata netakulira. Era nga nkedde kumaliri nnyo ewajjajjaffe omulangira Ssaalongo. Wano ekatereke ewasibuka, ab'ekatereke mbasanze bambi batemya. Gwe zikusooka ne zitakuva nkoto, zinange zaalyoka ne zinkulembera, era nsimbudde. Kale ennaku z'omwezi ziizino zitambudde. Baganda baffe abakkiririza mu Yesu Kristo ndowooza beetegekera Christmas. Kale ensi eno yeewuunyisa. Oyita ku kkubo nga osobola okutambula nga weevulungula n'osala ekkubo. Naye bwe tunaatuukira mu nnaku ezo ng'owulira ono eyagenda ekyazanga, ate nze munnange ngenda giriira gundi ali e Kampala, nzira waffe ivukula. Bwe tutyo obulamu bwe butyo we butambula. Tuli mu nnaku za Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde. We tutuuka mu nnaku zino zaali nnaku z'amaziga mu mwaka 1997 gy'emyaka 27 bukyanga atugendako. Era awo wennyini omwaka ogwo gwatutwalako jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gwa Desemba. Kale n'abantu abalala bannamujuzi Goreti naye yagenda 1997. Tulina Nakayiza Fiona 1997. HK Hassan Kasule wali Ekyoto Twogolo. Ne tubeera ne mukwano gwa Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde omugaga Bisegerwa naye omwaka gwe gumu ogwo. Era ne mukoddomi wa Hamani Dr. Livingstone Kasozi the pretty boy era naye 1997. Kayanda Godfrey Muwaya oyafa ku Pamusande yafa ku yali Pamusande 1997 mwezi ntoza gwali gwa kusatu. Kale bantu bange entuuse n'omugenyi wange genda tutunuulira gutyo. Waliwo abakwegesa amaaso nsaba obabuuzeeko. Abatulaba basebo ne bannyabo, erinnya nze Mulinde Abbas, balamusizzaako nnyo nnyini ddala. Mwebale kutugoberera, mwebale kutulaba. Mulinde Abbas Esebo. Wabeera ano channel emanyiddwa nga channel ya Kadongo Kamu. Oba oli awo tuteekako n'ebirala ebigenda mu nsi kubanga Kasavu Kanyama mutooleko oba okimanyi. We tugenda ku mbaga waliwo kye batuwambu self service yo mutooleko. Bwe
kyoyagala kyokola ki kyokola. So tubateerako naddala ebintu ebya current affairs. Kale twetaaga okuba nga tumanya Mwami Abbas asibukawa. Nze nsibuka gye nzaalwa. Nzaalibwa Kawoko Kyaziiza mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Namwe Masaka. Kawoko nze mbadde manyi Kawoko ono w'e Nakaseke. Kawoko Kyaziiza kati waffe tulinayo Kawoko Butenga ne Kawoko Kyaziiza. So tuteekako Kyaziiza okwawula eri e Butenga. Biriraanaganya oba waliwo distance weeri naye kati abangi bimanyikiddwa. Abakadde baffe. Abakadde bange gye bali omwami Ssenjako Muhammadu n'omukyala Najjuka Specioza. Nange nno mbatumiddeko mwe mwesiimye abalina abakadde bammwe ffe abamu munnange abaffe baagenda ddadda. Kale njagadde tugenda tunuulira bino ebyobusomi ebyaki tugenda sooka tubireke tutunuulire wano ekikuleese wano. Mu kisaawe kya Kadongo Kamu okolamu ki? Kisaawe kya Kadongo Kamu ndi musajja muyimbi. Oli musajja muyimbi owa Kadongo Kamu ow'omulembe Omutebi. Oba wandigambye nti oli muyimbi kubanga era ffenna tukulaba oli musajja. Kati mu lulimi luli olw'okukola ennyimba grammar oba okoze ensobi oli muyimbi. Ogamba nti oli musajja muyimbi ffenna tukulaba nti oli muki oli musajja. Mpozi ng'otaddeko bino biteeke ene oli muyimbi. Ekisaawe ky'okuyimba kino okiyingira bbanga ki? Ekisaawe ky'okuyimba kino nkimazeemu ebbanga ttono nnyo. Nakakimalamu omwaka guno gwa 4. Omwaka gwa 4. Ki ekyasinga okubanga kikusikiriza okubanga oyingira ekisaawe ky'okuyimba? Ekyansikiriza okuyimba olw'ensonga nti ekisookera ddala talenti njirina oba obufunze nti ngyewulira muli ne ŋŋamba nedda kyenneewulira kyendi lwaki sikiraga ensi nange ne neegatta ku bannange abaliyo. Talent ekitone muli nga kikusiiwa ng'ag'ekisajja n'ogamba lwaki nga tuusa weewaawo. Anyway, baganda bange ndina Mwami Mulinde Abbas. Nze wemba ntambula byentambula ntera okulaba abantu ne mbatuukirira. Nabadde mpita ku mitimbagano mbadde simumanyi ne ndaba content we alina oluyimba lwe yateekayo naye mugamba anoonyaako kubanga oba oliawo ffe tuyinza okuba nga tulinako audience nga tulina n'abantu abatugoberera bannaffe bano balungi naye kimu kibasibidde eyo nti tebalina bakola ki babamanyi kati n'abeera mu bwa upcoming n'abeera mu bwa upcoming okumala emyaka. Poza akayimba ke nasanze kabadde kayimba ki? Kayimba ko nakatuuma transport. Transport ebisale ebisale by'entambula. Kale katambula katya? Ti omukwano gw'obuwuluguluma ze gunnumye ne gubanga emmere etayidde mulinde kyendabye nze nange kambite leka nkuba ebidongo nga bwe nfuna lupiya ate gwe gw'oyagala lowooza mulala nobeera mu nsi eno ng'ekitagasa omwana weeroweero yanjabulidde ze neefuna ekirwadde katono nzikeekaganga anti laavu yeewala nti weeruma weekube mutima tuleme okuswala neebuuza eyakutwala nno omwoyo ate gwe n'otaswala munnange ze nkooye okulya ebiwoomu obwomu kabite wange komawo ddeeka. Njagadde waliwo wali wetugendera ku kigambo transport. Transport. Owayimbawo otya? Nagamba nti buli kadde mmenya amavi nga nsaba omutonzi anfunira omukuuma ate oba gwe nali nnina owange ze yandeka wano n'apaala n'abalenzi buli kadde ambuzaabuza ddi yanzija nkya mulini neebuuza yalinnya ku nfudu amasimu n'akuba mbu sirina zindeeta lwokwagala okungi nenziteekako kati nnyabo mbikooye kuba sirina bbanka ate gwe munnange onootumirawa
Manager Deo mbuuza kiri kitieruddeyo ku ky'abakyala okulira transport. Okay, kale bwe tutyo tuline Mulinde Abbas. Yes, sir. Abasajja mwenna endowooza abagira abatemesa naddala abagira bano bagundi jangu ndabeko ekintu ekyo ndowooza mukisanze nnyo ekintu kya transport. Bagamba abasajja tebabuulirirwa naye kantu ako kakoledde nnyo bannyinaffe. Transport. Kati eyo was it a true story oba wakeera bukeezi n'okola gundi mboozi yo? Oluyimba olwo mboozi ya ddala eri ku nze ate nga basajja bangi. Ekituufu bwe ntunuulira ennyo nga nange seerimbye nnyo oyinza obutasangayo musajja adde omu kabeere ggwe muzungu mukama wange era wafunayo ku mukyala akulira transport. Nze kinsibye mu buwuulu transport weewaawo ampulira ne ku bugalo ekinsibye mu buwuulu transport. Ekyamazima oyo n'abanga yagenda okunzaalira Bobi Wenkya n'aŋŋamba nti transport nga twawukana. Ekyamazima transport abasajja bakaaba bangi n'abatasobola kutuukirira kunnyonnyola nsonga ye. Kyova olaba nti one day naliko ku saaluuni awo wenkolera nefuna bakasitoma baali 5 bali bavubuka emyaka gyaffe naye bajja banyumya emboozi yaabwe kati nze nensiriikirira naye mbakolako. Omu n'agamba ne mwana akawala kali nkasindikidde transport emirundi mingi kaje kandabeko naye kakanimba bulungi naye ng'olaba nti ayogeza bulumi. Kati nitubaako oluwanda era nitugenda ku show ne manager wange tutudde emmotoka nga tiimu yaffe. Omukibu bwava mu muvubuka n'agamba ne mwana omuyaayo nandiiridde transport namukubidde ajje tugende tukyakale ffenna olwaleero era yalidde transport. Kati bwe natuula awange ewaka nembigattagatta nange bandiiridde ku transport ninga ekitegeeza sibateeka mu tyuni era obudde buno otyuni eyo yempya era yeri mu kutambula. Anyway, muntu wange ebigambo bino byetwogera muyinza okulowooza twesudiya. Nkimanyi kuliko abaami n'abakyala abalaba programu eno. Omwami ali kuno njagala ombuulire teeka mu comment section nti nze tebalyangako zange za transport. Kati Bannakiganda mwena abaliko njagala obeere wa mazima woba tolyangako ku transport wa muntu. Era abakyala munaatusonyiwa ebanze yayimbye mu nsonyiwe naye ekituufu tulumiddwa nnyo emitwe. Ate abakyala abo balaba mukulu muzungu bagezi bakukwata eriyo nakugamba nandiza okulabako ndodde okulabako naye ekizibu kye nnina obudde buno siina transport. Gwedde mu kwagala okungi kiki kye naga ndi olw'okwagala okungi nenziteekako n'omuteekako n'ogumiikiriza nga tazze. Kati nno mutabanyi wo yakukola yakutuma yakuwaga agamba tufunye omulyo teekako abaana bajje bazale. Naye ng'era naye yadde mutabani wange ampaga ne muwala we oli anti kati yo oli omuwala we eri akola ki? Akola ssente. Kati gwe mutabanyiwo anoonya ssanyu. Kati oluwulira bwekyo kiringa wowulira nga waliwo asiika ennyama oba atalika ng'ennyindo zikola ki? Zitandika okuleetera kye bali mu kukola nga naawe okola ki? Ng'okyamuka nga bakuba ku mutwe. Kati kyekyo ekisinga okutubonyabonya. Naye abakyala nze kye mbasaba batusaasire kubanga transport eyo omulaba ate atuluma nnyo. Nze nno waliwo eyagira eyangoba ku bintu ebyo namusindikira transport eyankubira ye mwennyini ndowooza ez'okulya tezaaliwo. Mwami muzungu njagala kujja nkulabeko biki ebbanga ddene nga sikuwuliza naye mbadde njagala njire ka transport naye nkateekako saamukubira neweekejja. Ffe tukola ne practice kubanga weetegeka kyekimu ku bintu ebisinga okubeera nga biruma
omuntu Yes. psychological torture gye bateeka ku bwongo bwaffe nti obwongo bwaffe babuteekako obulemu kubanga obudde obwo composure yonna ebeera ku mutabanyi. Yes. Mutabanyi n'obwongo okukwata obufaananyi n'otandika kubamu kati waliwo bano bandi ku TikTok wabanga ali ku mitimbagano ekyo n'ogenda n'olaba ebifaananyi byonna n'omwambula n'okola ki buli kimu n'okola ki neweesunga ogenda okuddamu esimu tekola ki esimu teriiko kati balina yaweddeko omuliro tetulina masannyalaze gaggwako ng'omaze ekola ki bayiga nalemereddwa nafunye obuzibu ate nabadde nzija nenfuna nendwaza tebalwaza akugamba munnange nabadde njira naye ogenda kunsonyiwa muwala wange yalwadde kale nga sisobola muleeta nga mulwadde. Waliwo omu yawulira oluyimba olwo naŋŋamba ne mulinde twange okimanyize siriibwanga ku transport nemugenda kusiba emitwalo 10 mu bwavu bwange bwendiko ne bw'obanga wamusindise leero namugamba ne bw'oba wamusindise eggulo n'akutuukako olwaleero ng'ejjo tewamusindise n'atajja naye najja ku makya oluga lwaleero kitegeeza aba yakulimbye era n'akulya. Naye ate oyo abeera ayinamu n'omutima gw'ekizadde. Abamu atuuka n'akugamba nti kati omuwala yalwadde n'engenda mu ddwaliro n'engula bino ne bino okubeera nga njira bwe nti kale ekyo ne kifa. Abamu balwaza mami yalwadde gondi yakoze bw'ati bafuna ebizibu. Kati oli ekyasinga okunnyumira nga ndowooza ezo ziweddewo ng'afunayo ate ekirimba ekirala ekyekijega. Omanyi owerekeranga omuntu n'omutuusa ng'addamu ng'ankubira njagala kujja ku luli bambi kyannuma saasobola kubeera nga nzija naye nsaba onsonyiwe naye ku luno ngenda kujja mami yalwala nalemerako nenzimuwa era naddamu kyekimu wayitawo wiiki emu ng'ewange afuddeyo kkubo addamu n'agira mbadde njagala kujja naye siteredde bulungi mbadde inaana ekitete ekyendaba ekirungi wenava mu buntu emugamba wontunuulira ondabanga zolo nze gwakugulira z'otambulira buli akukwana amala akugulira buli gwe weebaka naye yamala okuteekamu omanyi ebintu ebimu we need to be bitter bitter truth ekaawa naye ate gabeera mazima ekyo neemuvumula ne lwe yalowooza obulowooza nti ye kennyini kajje n'antegeeza nti ali mu kitundu we nali mbeera ekyamazima saalinnyayo bazibu nnyo olwanti nga ategeera kubanga bino ebimu ku bye tukola bifuuka part of our life obulimba ne butwambala nga buli otambulira mu bulimba. Anyway banyinaffe mwaba tuleetedde emboozi eno okubeera ng'etuuka eyo kati Makombi ndina mukulu wange Makombi ali Dubai emyaka ali mu gya Yesu kati oyo asobola okunyumiza butya we baabalya kubanga abo baasookera eri ku matuwo n'ompeerezaayo etulya ennyama eyo gye baatandikira obulamu mu birimbo by'ekikula ekyo tunaagendako ku ngoma ntwalako ndabe eŋŋoma kati ebirimbo eby'ekikula ekyo byanjawulo. Anyway oluyimba olwo olukola ddi? Oluyimba olwo nalukola uno tuli mu guno gwa mukaaga yes sir. Nalukola tuyingira mwaka guno leero nyingiza omwaka guno. So far lukukoledde lutya oluyimba luno? Nkyebaza Katonda nti sinalusanga mu buzibu olw'ensonga nti nayimba message eri bannyinaffe naye balugula ne baganda baffe naffe bye tuyitamu naye balugula kubanga buli wofulumye buli wokola business
ofuna ba customer kigezo obogenda anyway nze wenalabye oluyimba nga sinalaba kintu kirala kyonna wabadde ekigambo transport kinayagadde okutegeera transport wabadde ogamba ki ngenda okuwulira ng'oli ku bannakiganda ngamba ha ono tufunye looya waliwo pati gye nagamba ogenda n'omisinga kale ku muntu naawe n'omukoonako oyo ajja akulabeko laba ate bwakakutema nti nze nalwaddemu omulala nandize naye transport. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Bw'omuteekako ng'oyo oba mumegeta abasajja tulabye tebyomukwana bange kambite kubanga bannange bannumya omutwe essaawa entuufu wendifuna njamu muga Katonda nze ndifuna emirembe. Ekyo kituufu. By the way bino ebintu bituleetedde bangi okubeera nga tukyali mu mbeera eno. N'osanga nti gundi atwalamu butwazi ekundi yeetikka naye nga obw'olumu bino ebintu byogenda ng'okola ki bebaleetera basajja abo bannyinaffe nga tasobola kutuula atuule mu maka kubanga guli gufuuka omulimu mu ye era kiringa nkigamba nnyo bannaffe waliwo bano twekwanidde ku mitimbagano waaba talwanye nnyo kaseegu n'amwambuka omutimbagano ogwo gugenda mufuukira ki omutimbagano anti gye yasuubudde kati kiringa ogenda mu katale n'ogulayo olugoye era n'ebirowoozo bikubeera nti ngenda kuddayo mu katale nfuneyo oluki nti we naagenda mu botiki sijja kufuna kyenjagala nyina genda mu katale kati ekyo nekibeera bwe kityo waliwo alya mu toninnyira nga tosobola mugamba nti ne ku hotel ebeerayo emmere. Anyway bantu bange ebintu bino tubeere nga tusobola okubeera nga tulina bye tubiyigamu bingi ebitulemesezza obufumbo eri oludda olw'abaami n'abakyala naye nga kubanga waliwo abamu ng'atuuse nga ekyamazima Didi ye musajja w'omutuufu naye n'okola ensobi emu ensobi y'ekikulu ekyo Didi n'akola ki ava ku mulamu. Kati laba ate woogenda n'ogwa mu manager nga ye manager yakoowera ddala nga ye ayagala kubwatula wamala okubwatula akole ki kuddukirawo. Kati ogenda okutuuka ewa Didi nga weena wawaguka eminwe. Kituufu. Bangi tubalaba nga waliwo bano abagira abakwatamu mu bizigo nga wano alina byatunda n'atuuka nga takyalina kyatunda nga yeena yawaguka. Zerumu nali omwana weeruweeru gwe nayimbira ddala mu transport aŋŋamba njagala kujja kuliira Idi wo ne mugamba nti okakasa nti nkakasa. Yali Idi kyey'ebisolo? Yali Idi yali ya bisolo mu mwaka guwedde ng'asaze ajenga saadaaka. Ndowooza bwe kyali ajenga kisole kakati naŋŋamba ne mubuuza ssente mmeka nti bwe ziti nenziteekako neneke janguze kamu nga omanyi nti omuntu wajja atuukire ku bino ne bino buli kimu okikoze. Kati nenziramu mukubirako naziteekako ku makya mukubira kusanga 6 esimu nga teriiko nzamu ne mukoonako kusanga 7 neevuga ninga takola ki takikwata osanga alina mu tawuni akola ki ali mukubajja ziba ziwera ssaawa 8 mukubira nangamba sebo nze n'omusujja guno. Naye kati kambuuze nga ffala ng'oweereza transport moment kyesinga okuwa essanyu?
omusajja yenna tekiri ku nze nze nzekka omusajja yenna buli waweza omukyala transport ajja obulamu bwe bwonna obwongo bwe busooka mumuwa nti kyasookera ddala nga yakatuuka tuli bantu bakulu gwe ate odduse misinde mu bulamu bw'okuweereza transport moment ki esinga okuwa essanyu okubya essimu n'owulira ng'ali mu mmotoka owa boda wuno mulagirire ntuuse ku stage moment ki bwenkuweereza transport nyumirwa nnyo oddemu nkubire onga ndi mu taxi tonaddamu kibuuzo bw'okubya essimu kati tugeze moment esinga okunyumira okuddamu owulize ku munno ng'owulira ali mu mmotoka etambula ajja eyo moment emu moment ey'okubiri owa boda wuno mulagirire moment ey'okusatu ndi ku stage ntuuse oba abadde amanyiiwo kale tusobola okugattirako ey'okuna okyabeera wali moment ki esinga okunyumira naawe omukyala ali eyo ogenda kuyumbuulira moment ki esinga okukolera ereeta mannya ki ekyo kimu nga bamukubuuzizza ereeta mannya ki nteeke ku eno oba nteeke ku eri era ndowooza bannyinaffe bo tebalina kisukka abo bo tebakirina kati kambuuze ennume zinnange nnume ggwe moment ki esinga okunyumira nga oweereza transport obuuza nze kati mbuuza andaba nombuuza nange naawe kati ze moment esinga okunyumira nkubuuza oleeta mannya ki okuddamu okuwuliza nti oli wali wobeera nti ye okuddamu okuwuliza nga abanga kuwuliza ng'okonkona luki ng'okonkona luggi nti munnange ntuuse kubanga wambuuziza okyaliwo wali nenkugamba nti njagadde tujjeko moment emu moment emu kati zizo ng'owulira nga mpulira akunkona nvaayo n'essanyu oba atuuse olaba osanga Land Road so kati oluyimba lwa transport we lwajjidde kyekyo kubanga natunuulidde oluyimba nga ndaba luyina amakulu amagazi wakuba nti ojja kunsonyiwa ebigambo bye twogedde off camera nti obuyiiya mumwe buki nti singa oluyimba olwo lukeera ne lukwatibwako abasajja baffe bali banguli oyinza okuwulira singa obwebubondo oba lukuttemu n'owulira gyakola ki yalutwala wabeera oli buli omu abasajja baffe bali naye kino si kibanenyeza kubanga n'abantu abalina emitima egisobola okugatta ku bannaffe sofa waliwo yali akukubidde n'akugamba nkwetaaga nga we nakuweereza obubaka ekituufu oli wakubiri tukyanta oluyimba olwo oli wakubiri nze kati njagala mu music career yo kubanga nze nabadde mpita ku TikTok nendaba oluyimba lwo neneegomba gamba nti jangu nkuwe interview tulabe na butya wetusobola okwongerako era ansi egenda sigalawo nti oliwa wakubiri anyway kale bantu bange tutambula n'ekikaya college and vocational school basangibwa ali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences kugamba nti twalayo omwana bamubangule olusoma olwa omukuzo ogwokubiri luno lugenda mu maaso twakalutambulako dimansi ndowooza ziringa 3 omwana aba asobola okakinga up then tugenda ku Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensagu World Cup atandika si lunaku lwankya leero Didi nzijukiza nti lunaku lwankya lwaleero nti World Cup lwagenda okutandika sawa zigenda beera meka Didi sawa nyeze ekiro guno nga bagututereddewo mangu kati bano abagira abasamba ku gundi abasamba ez'okwawe World Cup yabakoledde kuba ate emipiira tugenda giraba nga saa 9 ogw'ekiro
abo balina kweyagala paka kuca Kati- bakyalina kye beekwasa. anti kati awo abakyala batutadde mu bitiibwa naye ate mu kututa mu bitiibwa naawe lowoozaako okubeera ng'ogenda nga naawe waliwo akola ki akonkona waliwo ajja n'agattawo walayi omanyi teri alumirirwa nga kiyambi ayambe ku kiyambi teri alumirirwa nga talina kigendererwa bwe kiri olaba oli yeetawula ku mulekwa ng'abazali namwandu kituufu. kale omupiira tugenda gulabira ku Easy Hotel and Bar wali ensago nkusaba nti tugende tunyumirwe omupiira kati okwambala onyume ogenda ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bali tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park isa Wilson 1 Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku ddyo yoyo New Subs Fashions Hajati Namatofu Fatuma wali okubeera nga akuweereza engoye empya weeziri n'enteekateeka endala. Kale bantu bange nze muzungu David Kadongo Kamu music analyst ndi ne Mulinde Abbas muyimbi mupya nga muyimbi wa Kadongo Kamu. Tuli mu kunyumyamu mu lugendo lwe mujja tusonyiwa tubanga tulina bye tukoze nga tebikunyumidde naye era olulimi luli malusu mangi luseerera. Esebo. Kale luyimba ki olwakuleeta mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu? Oluyimba olwandeeta nalutuuma binyuma. Binyuma. Yeah. Okay. Kyokwagala binyuma. Lwa love. Yes. Ne lumpeesa management. Okay. Yeah. Binyuma lutambula lutya? Tintuuse n'oluyimba lwe nasuubiza ng'owammwereka mbawo emboozi omukadde n'omutiini kati sembera ze mutuufu nsuuto wange maaso gattawaaza gwe nasiima y'omwana eyandaga ekwano Katonda lugaba oyo gwe yaleeta yo gaali gye nnyine wange mwana muwala aliko ekitumbwe ani ndabiika yeesanyusa ekyana kyabaza fulemu y'omulembe anakiraba katenda anamukwatako ziri musanga ze ndimumalirako amaanyi obukuumi bwe nfunye nnyina okukuuma okusinga n'ayina emmundu ti okwagala ayagala binyuma mu butuufu obeera ng'alumbiddwa emmandu ey'ekika beebi kankuwa omukwano gwe nterekedde ebbanga mulongo wange. Kye kisinga okubeera nga kikusikiriza ku muntu wo gwe nga gwe woba otunuulidde nti omuntu wange wabeera bw'ati ne bw'ati oyo mbanjira nga olaba Livingstone Kasozi yawaana Mega n'agamba ne wabeera ku stage ng'akutte ffooni n'ajjukira Mega awo ffooni wagiteeka n'adduka wa awaka n'adduka ewa Mega. Ekisinga okunsanyusa ku muntu wange kunzikiririzaamu n'aba mugonvu gye ndi olw'ensonga nti waba mugonvu nange nja kuba muki mugonvu gy'ali kati jakoma okuŋŋondera nange okweyongera okukola ki Didi yafa buutu Didi muyayi afa buutu ne gaadi nga kwezirye oba omutuusi oyinza okugwa ku buutu ne gaadi naye nga software yalla ate n'otuuka kwoli nga mwala ekituufu tolimbi nga lire nga ayina ziri n'otuuka ku gundi waliwo abakira kati osanga makumbi ng'agamba nze bupeti obwo bwenjagala genda tukanga naye ng'oluyimba olusinza okwatikirira ennyo abantu kati olusinza okumpa platform oluyimba lw'ennono ng'oggyeko transport. Binyuma lwo olugamba lwe wasookerako lwali lwa mwaka ki? 2022. Yeah. Okay, ndine Mulinde Abbas muyimbi wa Kadongo Kamu muyimbi mupya ndowooza we muwulira ennyimba zino owulira nga mulimu ekinogwesi ekyenjawulo weewaawo katusabe bye tuteekateeka byonna singa abaana bano bakeera nga bali ku nkuba yaffe eri eyapiga 20 oba oliawo kubanga Kadongo Kamu ye nga ye w'omuwulira amumanyi naye oba olumu production ekwata ekintu kino n'ekisuulawa n'ekisuula eri
nga woolaba nti waliwo bye tugula omala okukigula ng'olaba kinyumye bulungi oyo genda okiteeka ku gundi zino ku ddame kwe bateeka engoye nga lunyumye bulungi ogenda oddutuusiza ow'ewakaawo nga olowooza ovunaana eddame oba ovunaana lugoye oba ono gw'ogulidde. Kale ogambye olina oluyimba olw'ennono. Ennono eyo ekoze kyamaanyi nnyo okumpa platform n'okumpa endala eziddako awo kubanga nate oluyimba lw'ennono ng'asaagirira omuganda kyegera nti kyosimba onaanya olya ettooke so kati n'ennono eno empadde platform nene kati neeyongera okuyiyizaako endala ate kwe nafunidde transport. Ennono lwo olukola ddi? Ennono nagikola 2024. 2024. Ennono lwo lutambula lutya? Tyagunde magulu nnyondo maaso mogi wendigwa nze woligwa zibula atudde abaganda baagera likaana kambaata neetakulira era nga nkedde ku maliiri nnyo ewajjajjaffe omulangira Ssaalongo waneekateereka ewasibuka ab'ekateereka embasanze bambi batemya gwe zikusooka ne zitakuva nkoto zinange zaalyoka ne zinkulembera era nsimbudde. Erinnya n'eddoboozi yenza Abbas eryamulinde mwana wattu lyakika muzzukulu wa Mugema akonkona ebidongo nasomokalo era nzije mbayimbire buwangwa n'ennono kati twabwesamba tuli ku by'abazungu abange tubula ebizikiriza esonze mwattu y'ennono obuwangwa butukubye abange tuyize amalala atugaleke tudde ku byaffe tutendeka abajja n'abalidda waabo bajajja baalinawo era bibaaleka naye kati abaana babivumbula dda osanga atunze ebintu by'abakadde be ekyomusanga ku kkubo ng'alomba amaanyi ga Buganda y'ennono tuve ku by'abazungu byajja tubonyaabonya bangi tufaanagana ng'abali obulungi so nga ennono n'obuwangwa zitubanja. Ogenda kumbuulira mu comment section oba muyimbi oba agira akwatiriramu okusinziirira ku ebyo ebitono by'owulidde, naye ennyimba zino ezo weeziri yazikola weeziri era gwe ayeetaga ennyimba zino osobola okuzisanga wano e Kasubi ku basooka kwa Bula stage osobola okujja n'oziraba. Ssebo lino lyetterekero lyange lyenjogerako enkya n'eggulo. Kama wange nsanyusa okukulaba. Kiki ekisinza okusanyusa? Ekisinza okunsanyusa wano mu studio eno we tutudde ndabye emitendera abajjajjaffe abaasima omusingi gwa kadongo kamu. Nze ate gwe sisanze nga ngenda gukozesa teepu n'endala ze simanyi mannya kati nzirabaawo era ngenda kusaba obeere n'omulimu munene ogw'okunsomesa buli kyendaba wano ng'oggyeko teepu kati yo ngitegera nti eno teepu naye sigadde sizikola ki kale ompadde surprise gye mbadde sinaba n'ebimu badde sibimanyi sibirabangako mbiwulira mu mawulire mbiwulira mu ngero nti twakozesanga teepu twakozesanga kino zite kati zizo kaseti ebintu ebyenjawulo era omuntu bw'atuuka wano era ddala alabira ddala nti muzungu David kitufu wa kadongo kamu. Tugamba abantu nti tukwatagane. Tukwatagane okubeera nga tusobola okwongera ku music waffe ono. Ebyo we tunaabikola oba oli awo biyinza okubeera nga bigira ngezaako okuzimba studio eno mpola ndabe nti esobola okubeera ne kyeggatta ku kadongo kamu waffe. Tuve ku mbeera ziri tulinde TV tulinde radio TV etuwe essaawa egyo nga mulimu obulango bwa ddakiika 25 kati nnyimba ki z'ogenda okukuba mu ddakiika 35 so teziriiwo ekitegeeza nti okukubeera kumalira bantu baffe budde. Njagala wano nga tutuuza interviews ez'enjawulo nga ojja kubanga kyenjagala mweyigirize
okubeera nga mubeera mu kamera. Guno omulembe president yatugamba kamera kyekyo essimu yo kamera kyekyokulwanyisa. Omuntu agenda agamba ti kamera ategeera eri naye eno kikulu nnyo kubanga eno ogenda kubeera nayo buli woobeera. Mulwane nnyo nti manager we muba mutambudde buli show akukwatira show yo. Era omulimu ogwo agukola nnyo. Kati ayinayo ebivulu lwakuba ngenze okulaba nga kamera nkwata ekyazanga. Kati njagadde agenda kulaba obulamu obunaabeerawo ng'amaze okukwata ebintu ebyo. Ate mumala obikwata mubireke nga biri play. Mwe temubiteeka mu bintu. Kubanga tunoonya kye bayita promotion. Promotion bubeera bwongo. Wonookwata n'oteekamu ebigambo mu gundi oyo. Tejja kukola ki? Teri agenda gikwata agiteekewo. Teri TV egenda kulaba interview oba alabe performance yo ng'operforminga agiteekeyo ng'ateekamu ebigambo. Teri agenda kulaba selfie style agikwata agiteeke ku TV. Naye nti tugezaako okunoonya era kati kyova olaba mu content gwenkola waliwo gwenkuuma n'omusanga mu logo, waliwo gwenta kati ng'ono simuteeka mu logo, just nteekako ano ka thumbnail nti omuyimbi yakuyimbira transport Mulinda Abbas. Nenteekako ne wali kati eri nesigala plain nga ne waaba ayagala asobola okukropinga n'akropinga n'ajjako buno obwange n'asigala ng'akutunda. Amina. Kati ekyo manager akitege. Osanga abantu bangi yabadde ku show ate ne video n'agiwandiikamu ekitegeeza ogenda akoma ku channel yo. Okay, tunaatera okumaliriza bantu bange mbeebaza okubanga mungoberera. Mwami Makumbi Ramadhan weebale okubanga ongoberera. Ndina mukwano gwange muwala wange my lovely tata Susan Sozi weebale nnyo, weebalire ddala Hajat weebale nnyo, weebalire ddala n'abantu abalala ababeerako entakera weebale okubanga mwagala kadongo kamu. Tuli ne Mulinde Abbas muyimbi mupya, muyimbi wa kadongo kamu. Oba oliawo singa Katonda aba atuyambye tomanya tuyinza okuŋŋaanya abaana bano ne tubanga tusobola okubanga twekolamu omulimu. Endongo eri eyinza obutaddamu kubaawo bakadde baffe gye baakubanga n'agenda n'akwata oluguudo lw'e Masaka lukomawo. Sinza nakulimba kuba lunene. Manyiiko olukoma e Mutukula. Lukoma Mutukula ku booda. Nti ng'amala tuuka Mutukula n'alyoka adda back ate aba akomawo n'atuuka oba ekaliisizo ate n'alaba ekkubo eddala olwo ne babakira eri nalyo okutuuka erituuka ku nnyanja olwo ate ne badda ekaliisizo ate ne bakola ki eri erutoma ne bakwata wee batyo paka agenda okutuuka ewaka omukyala gwe yaleka nga tali lubuto nga ayonsa n'okuyonsa. So endongo eyo eyinza obutaddamu kubaawo. Ebintu ebiyinza okubeerawo bintu bya social media. Nti tusobola okugira ne mujjaano ne tukuba endongo yaffe eno live. Amina. Ne tujja uploadinga. Nti omuntu agenda okugula asobola okulabira awo n'agamba ndeeteraako abantu abo kubanga sofa nkikozeeko sigumusi nkikozeeko emirundi egiwera nga tukikola. Naye mwami Mulinde nsaba olunaku olwaleero emboozi eno tugikomye wano era njagala otusuubize endongo ogirabawa ku ludda lwo mu myaka egy'omu maaso abantu bakusuubiremu ki kye weetaaga mu bantu njagala okitubuulire tulabe. Baganda bange batulaba bakadde bange buli muntu atulengera ku mutimbagano guno erinnya nga bwe nabaga nti nze Mulinda Abbas mbasaba munsapootinge. Ndi muto mu myaka naye siri muto nnyo ate ndi muto mu ndongo era ndi muntu asobya ng'omuntu omulala
nsaba wembanga nsobezza bakama banga abo naddala mmwe abali mu industry abatusooseeyo n'omuwagizi osobola okuŋŋaana nti mulinde nno wano nno wakoze bubi nze muntu awuliriza ndi mwetowaze era nsaba mutuwe support oba oliawo nja kwegattako ne bannanga abalala abatannaba kutuuka wano nga nabo bali mu kadongo kamu nti music ono gwennyimba sinnamufunamu buzibu era abadde akyatambula bulungi okuva nafuna manager Deo yandibadde akalubaluli nga ndi bwomu omanyi nti omuntu ogumu tegusinga mitwe emeka ebiri kati okuva manager Deo yansayininga nga tukole bwetu ne bwetu ne bwetu paka kyenkulabamu munda okifulumya okiwa ensi ndaba nga sijja kuba munafu mu kuyiiya mu kuyimba mu kuba n'obwetowaze eri abawagizi okutegeera bakama bange ekyo nkirina nsaba bannange abatulaba mwenna abatuwa support n'abakampa support mukama wange nkwebaza era singa kuba engalo ziri bute naye weewaawo kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.